babuuzaako buli omu gyasinzidde okubeera ng'ate agoberera Fahad Pro UG abeerawo nnyo okubeera ng'ate nkunoonyeza amawulire mu bitundu by'eggwanga yonna yonna sako n'ebweru w'eggwanga yonna yonna vidiyo otandikira kubeera ng'ate ogiteerako ekigabo likinga ate sheyalingirako abalala nga bw'osobola obagambe nti kakati Fahad alina ekipe kyasobodde okubeera ng'ate atuleetera kakati omuyimbi Dr. Jose Chameleone ali mu ddwaliro ensambya era nga ndowooza mwabitegedde era nkyabawo updates ku byonna byonna ebifa mu ddwaliro ali Nakasero si nsambya yatwaliddwa olunaku lwabadde lwajjo era nga twongere okubeera ngate tumusabirako ayongere okubeera ngate ate leero olunaku olwaleero muyimbi munne Big 3 omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba waaye kannesitule ngende ndabe ku mukulu munnange bwe twayimbanga wali mu ddwaliro Nakasero nga watera okubeera ngate akola atera okubeera ngate akyalirako abantu b'enjawulo naddala nga munnaye bagudde mu buzibu naye olutuuse mu ddwaliro e Nakasero abasawo bamuganya okubeera ngate alaba Dr. Jose Chameleone nga bagamba mbu embeera Dr. Jose Chameleone gyalimu tekkirizibwa oba takkirizibwa kubeera ngate alabibwa omuntu yenna era nga olumaze okubeera ngate bamugamba ebigambo ebyo nawate kubona abeera ngate naye afuluma ebweru awo wafulumye asanzewo ekibinja ky'abavubuka lwakuba nti ekyenjawulo n'omuyimbi oba omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu tatera kubeera ngate atambula yekka abeera ne ttiimu ye etera okubeera ngate emuwerekera era nga abavubuka abo babadde beetegese okubeera ngate bakola effujjo ery'amaanyi era nga wabaddewo ekikonde ekibalusewo awo akakana ng'omukulu alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo kakati no oluvuddeyo agenze butereevu ku mikutu gye egya social media ntegeeza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga baddeko obubaka bwasobodde okubeera ngate awandiikayo kamere ngate mubayitiramu wano mpola mpola mu bufunze mbeere ngate mumanya embeera nga bw'eri ssaawa eno atandise bw'ati agambye nti passed by Nakasero Hospital this morning to check on our brother Dr. Jose Chameleone following reports that he is in critical ill. He is critically ill. Unfortunately, we couldn't see him because his medical team said he was sedated and not in position to be seen. We continue to pray for him and wish him a full and quick recovery. What omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'abeera ng'ate awandiika obubaka bwe ku mikutu gye egya social media kaakati tubadde tukyali awo omanyi peegi ya Jose Chameleone erina abantu ab'enjawulo abagirwaninga oba erina ba admins ab'enjawulo tubadde tukyali awo munnange nga admin tateerayo posti atandise bw'ati agambye nti admin nze mpandiisa ebintu bino n'awandiikawo wano wansi n'agamba nti we wish to extend our appreciation to all Jose Chameleone's fans for the prayers and well wishes for him upon this time as he is hospitalized in critical condition. Our prayers will be heard. Let's keep strong together. We also thank Nakasero Hospital for doing their best professionally. Wano wansi wenjagala obeere ng'ate omaakingawo nnyo bagambye nti we also would like to inform some individuals that this is not a show where you come for sake. You won't be granted access because of your selfish interests in this time. We are only expecting friends and fans of Joseph abamu kumwe mwewumuzeeko temuzungirayo eno akatako kategedde ke bawandiise kankakuddiremu omuyimbi Bobi Wine akedde ku makya abeera ng'ate agenda ku ddwaliro okubeera ng'ate akyalirako muyimbi munne Jose Chameleone olw'ensonga nti mulwadde era nga tategeezebwa kubeera ng'ate ayingira eddwaliro bw'atuuseeyo agaaniddwa era kutegeezeza nti wabaddewo ekibinja ky'abavubuka abadde beetegese okubeera ng'ate bamukolako effujjo ekyenjawulo tatera kubeera nga tatambula yekka alina security ey'enjawulo emuyamba era nga awo asobodde okubeera ng'ate avaawo safely bamaze okubeera nga tavaawo ayita post gyasobodde okubeera nga ateekayo era nga ngikuyitiddemu wabula abadde yakamala okubeera nga ateekayo post ne admin arunninga page ya Jose Chameleone n'abako obubaka obw'enjawulo bw'ateekayo agambye nti waggulu awo alina byayogedde sinza kubeera nga mbiddamu naye wano wansi wenjagala tunootinga ennyo awandisewo n'agamba nti we would like to inform some individuals that this is not a show where you come to seek. You won't be granted access because of your selfish interests in this time. We are only expecting friends and fans of Joseph. Abamu mwewumuzeeko temuzungirayo eno wano wansi omukulu n'awandikawo n'agamba nti
prayers from good people is worth much more than the devil's wish. Get well soon. Jose Chameleone kakati sitegedde ani devil Jose Chameleone oba Bobby Wine ye devil sikitegedde bulungi nnyo naye nga njagala kuzaako mu katini nnyo. Jose Chameleone nga muzo kubeera nga ate afiiriddwa muganda we oyo amanyikiddwa nga Humphrey era nga yali munywanyi wajja wa Bobby Wine munaye yasobola okubeera nga ate agenda mu kuziika era n'abaako n'akasente ka contributingayo akasaamusaamu mu kuziika Humphrey. Kakati kyewuunyisa okubeera nga abantu ba Dr. Jose Chameleone batuka okubeera nga ate bayisa omukulu mu mbeera bweti n'okubeera nga ate bamudenyinga access ate ne batakomaawo ne babeera nga ate bawandiika obubaka obw'enjawulo ku mikutu gyabwe egya social media obufaananako bwe buti ne batuuka n'okubeera nga ate bamuyita devil nti kakati omusajja oyo just devil ebintu nno ebityo we bigenda maaso. Genda wansi mu comment section beera nga ate osulawo endowooza ensonga zino ozoogerako ki olowooza ki ku nsonga zino eza Dr. Jose Chameleone sako ne Bobby Wine okubeera nga ate yaganidde okubeera nga ate asisinkana muganda we oba omuntu we gwe bamaze ebbanga eddene ennyo nga bayiriba bonna bonna. Ngenda kubeera nga ate mbateyo details ku biki byonna byonna ebinaddako naye nga for now kansukumire nga ate mpumulamuko mulabe eno video nkomawo temuvaawo. Waliyo socialite omukyala yakwata obukadde obusukka mu 6 n'aluwa omuyimbi mbu alina byagenda omukolera. Socialite n'agamba omuyimbi nti nja kujja mbikebereko mu mwezi guno. Socialite oyo yagenzeeko keeka alabe ebintu bye baba bitambuzza bulungi n'awulira nti omuyimbi mulwadde. What a coincidence! Onaze okulaba oba ebintu byona abadde abirwaninga nga ne ssente yamuwa ono walwalidde. Awo tujja kgendawo edda naye twogera ku ky'abantu okulwala abantu bangi balwadde ne leero ndabye nti Bobby Wine alina wagwagenza okyalira. Bobby Wine nsaba ompulirizeemukko yo excellence. Tukumanyi nga omusajja ow'omutima omulungi nti bebekulu baamukuba amasasi newankubadde mwali temukwatagana wagendayo n'omukyalira era n'akulaga enzikiza n'akuyita simanyi kadingo gwe tekyakuggyako kintu kyonna gwe tukumanyi oli muntu wa mutima mulungi. Awo tiiki era gravita zaakuvuma bwagenda zimba eddwaliro weyafiirwa nnyina wamukubagizaako n'osirika n'Emiki Wine amuziikireko. Atukuwawo tiki Chameleone yamala ebbanga nga akuvuma mwamumma kaadi kuyafiirwa amufule wadduka mangu ku byoto era wasiba ku byoto wadde oli presidential material ne wasula ku kisiki awo nga kyaka mu butiti mu nkuba mu mpewo mu nsiri awo tiki. Ne leero mbangambye mugenzeeko ko mu ddwaliro okulaba Chameleone ne babagaana. Ne mugenze n'omuyimbi era gwabadde akolagana naye bulungi ebiseera ebyo ne babagaana. Ti Your Excellency njagala kukujjukiza nti ffe tusigala tumanya oli musajja wa mutima mulungi nnyo nti oli ne waakuvuma atya katolo bw'amala ebiseera nga akuvuma naye gw'omukubawaayo amabugo gw'osinga okumukubagiza gwe n'ovuma otya omuntu mu kaseera kafunyeemu obuzibu tomwerabira era obeerawo n'okola ekyetaagisa. That is one quality of being a good leader. Our score is a Bobby Wine. Nga bulijjo always score. Naye tatanjala kujjukiza abasajja banoomera mu bwanyi. Abasajja banoomera mu ntuntu busitanti bwabwe mwe banoomera. Gwokimanyi oyinza okyalira omusajja nga yasibye akawaanyi ke. Ne gwe n'ojja gwe just mboze mukyalira nga akimanyi togenda musangako plaster wadde eccupa y'amazzi. Kuba gwe oyagala nnyo ebintu eby'amazima kuba gwe oli muntu wa kamera era oli mutiteeko ku kamera. Why do you labisa omusajja byekiyayi? Just think about it. Feti kumanyi ngo omusajja alabisa. Bobby Wine alabisa, olabisa abali yake, abali benguzi, buli muntu yenna omulabisa. Ate gw'otambula ku kamera, rozze ne kamera, gwe bamukubidde essimu ne bamugamba nti muzze. Ate nga tabadde oba ku ccupa, obanga taliimu kawaanyi kaluweke konna gozata. Bobby Wine azze toli ku ccupa. Bobby Wine azze ne saha ne toliko musawo. Oli kukuba matatu muna. Bobby Wine
Just imagine the situation sibaba kukkiriza kuyingira with your influence. Kirekedde abantu. Bw'oba obeera utinga amaanyi go Bobi Wine, just imagine singa obasanze bakuba just kyosuubira si kyosanze nga abasajja bali mu matatu. Maybe they have saved you okubeera nga abantu bo bakitegedde.